Ekitongole kya Flying Squad kiriko abasajja 6 bekikutte mu kikwekweto nga bano batebeezebwa okwenyigira mu bubbi bw'ente obw'enjawulo. Bano bakwatiddwa okuva mu bitundu by'Erungujja, Masanafu ne Lugala, ng'ente 7 enkulu n'ennyana 3 ze zaazuuliddwa. Zimanyi ebbiri ziwadde ku kidiba. Wasigadde 7. Era wasigaddeyo ko n'ekiyana. Ekiyana kati ennimi ekisubstitutinga. Ekikujja kino. Tandika entenze gye njogerako yagireeta mulina. Yagireeta mu mwezi kiwu. Tukusanze otuddeko. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango ategeeza nti ekitongole kya Flying Squad kyafunye amawulire ku babbi bano nga bwe batambuliza ente zino mu mmotoka ez'obuyonjo okuziggya mu bitundu eby'enjawulo okuzingiza Kampala. Bagibba ne bateeka mu mmotoka ya saloon cars ne bagitambuza mmotoka zino. Ategeeza nti abasajja bano basooka kubba mmotoka era nga zino ze bakozesa okusaabaza ente zino nga zimaze okubbibwa. Alabudde bannyini bisolo okwongera obukuumi ku bisolo byabwe okwerinda obubbi buno. Bira abantu mulanga nti eno mmotoka naye ebeera nzibbe, si za bano ababbi nedda, naye ebeera ki nzibbe. Mmotoka temugiyokya mutuyite. Ye poliisi y'e Nabwere etaasizza omuvubuka atategeerekeseeko mannya nga kigambibwa nti ono akwatiddwa ng'abba airtime ku Nakabuye Christine. Ono okukwatibwa kiddiridde okusaba eddagala ly'engatto bw'atyo n'akozesa omukisa guno okubba airtime abaliramu $80,000 olumaliriza ne yeemulula. Ayingidde mu nju n'abba mu airtime n'ebirala byetutanaba okutegeera. Aza n'ambuuza mbu olinayo simanya biki bakuba ku ngatto. Nami simanya mabenda, simanya alubenda. Alubenda zomukuba ku ngatto sidagala yabi. Awo omukyala atunda Mutebuse Bangu bw'atyo n'ategeeza abatuuze ne bamukwata ne batandika okumukuba. Poliisi oluvannyuma ezze n'emuggyawo. Sharif Sebunya ne Godfrey Katongole bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.